Bantu bange today ngenda babuuliriramu bw'oba olina pulaani z'okujja e Bulaaya oyagala kubeera wano be successful wangaali Bulaaya akunyumira era nze wannyumidde Bulaaya annyumidde bw'oba oyagala kujja wano Bulaaya akunyumire ofumbire omufumbo obweyagalire mukole bizinesi nga weebaka ekiro ngenda kuyigiriza ebintu by'olina okuvaako obireka wali Entebbe ku airport bw'oba oli Nnyangojja emize egimu eno gireka ku airport ogirekawo nga excess luggage ng'omulekawo omuze ogusooka okulimba bw'oba oyagala kujja mu muzinensi owangaale obe n'emirembe naawe n'abantu wejjeemu omuze gw'okulimba obulimba telling lies being dishonest ogwo muze gwe gusinza okulemesa nnyo abantu wano gulemeseza abantu okweyagalira ku Bulaaya ne Uganda mubeerayo mwena muli bayaaye from top to bottom buli omu muyaaye buli omu mulimba buli omu mukumpanya naye wano tebijja kukola mukwano n'okakutanga n'ojja n'egyo emize n'olinnya nagyo n'ojja wano n'oyingira wano n'obulimba bwo mukwano kaweddemu togenda kuwangaala. I've watched people lose out on opportunities kubanga ajja n'omuze gwe